Alright, nga bulijjo webale kubanga weekumidde ku Projan Media TV kugamba nti ekyo okola kyamaanyi nnyo okubanga okyatukumiddeko. Nate era akantumire ku mikwano gyange mwena abali e Qatar, Saudi Arabia, Dubai namwe abali Oman. Mugamba sira batumira n'olunaku olwaleero neera mbatumiddeko. Kale munzikiriza ate era mbeere nga nsunsula bulungi nnyo eggulire lyaffe olunaku olwaleero wano ku Projan Media TV. Kakati essaawa zino eno wenjogerera omwami amanyiddwa nga Gulned Official tumanyi bulungi nnyo e Kampala wano kati y'omu ku bayimbi wano e Kampala abatanyoomwamu oba bayite abayimbi wano e Kampala abakikubye abasanyusiza bannakampala nga bannakampala we batandika okumenya abayimbi abakikubye tebayinza kulekayo Gulned Official. Gulned Official kitegeeza kigambibwa nti essaawa zino wenjogerera y'omu ku basajja abali mu kumuumuunya ebintu bya Naalongo. Naalongo kigwenjogerako. Naalongo ono tumumanyi bulungi nnyo ye yali mukyala w'omugenzi AK47. Kyaleko emabegakaawo ng'abantu balooza bya mu lugambo naye nga amawulire amatuufu gamaze okuba nga gazuuka. Screenshots ezo z'olaba zezo nga Naalongo boogera ku ssimu ne Gulned Official nga balina ensonga z'omukwano zibali mu kwogerako. Era amawulire gongedde okuba nga gasaasaana mu bantu nga gategeeza nga Gulned Official essaawa zino wali okubanga amuumunya ku bintu bya mwana muwala Naalongo muko omugenzi AK47. Omanyi omuganda agamba akajja obunaku kemanya. Musajja mukulu ono Gulned Official yagenda ewa Naalongo nga fani we nga amwagala kale nga oba nkiyite nga #1 fani we okubanga amwagala nnyo naye kyongedde okubanga kizuuka nti ate mbya fani byayitawo nnyo Gulned Official n'ayingira ne muzira eri ensonga z'omu kisenge. Amawulire mangi gatajja likinga commentinga subscribinga wano ku Projan Media TV. Weebale nnyo weebalire ddala.